Ku mukolo oguyindire mu kibuga ky'Iganga, olukiiko oluyiiza omuvangano gwa Busoga Consortium n'olusoso okwanda enteekateeka de balina okulankulanya Obusoga. Twenda okunegotiatinga ne gavumenti okuyikirizaganya ku bye twayogerako batwongere buli district bagiteemu eddwaliro. Twida kulingira wetlands okubona nti badizaawo nga tusomesa abantu okubona nti tulizavinga. Ekintu ekindi n'okuprotectinga amaadi gaife. Hotels zidina ebiidi eningi, factories ni hospital bonoona amaadi bayiwamu ebintu gayonooneka gaawuna gaba nga tigakaali mayondo bulungi. Tulina okubona nga tukolagana ne Ministry of Environment policy ey'okupreservinga amaadi gaife ebeewo. Wazira baire bino biri biti kiboneke nga abandi ku bakulembeze wano Busoga bakaalitegeera muvangano gwa Busoga Consortium okugwawula ku byasooka. Ownership ya Busoga Consortium mwagiwandiisa nga kitongole NGO kijalireetinga kitya kukire kye mwabisa mu parliament nga ife abandi tukaali kwida mu parliament kyetweta Busoga Charter. Bino Speaker wa Parliament yakoba nti bo beddagezzaako oteekerateekera n'okuyamba okumala ebizibu bya Busoga. Wazira ekizibu kikaali oti ni Presidenti Kaguta Museveni ali ku ibbanga oteekerateekera ebitundu ebindi yeerabira Abasoga. Abaire yeetale gulu musingo completed kodi simanjirwe nkunyo completed kino completed, so ndikwenda mufune engeri musese muku new road dive mu design kuba aida kugenda wakati design wama kodi kajino ko bata mu design awo mufune ngeri ya ifere backup eri gano. Speaker okwigumiza ensonga ye alina n'ebindi ebyokubonera ku byatulaze ng'akuba nti bya di manifesto NRM Basoga aye nga niye buli eno NRM ezirakyeraga. 15 years ago manifesto yaife twakiza okuzimba shelters mbibuga itaba na ifono bajiwakali takoma bwayise takomaga kira 15 years tisanaga kuidema. That's an issue of equity. Kusonga eriwe mpandika mpereza proposals mye asirikota gifuni. Okuva wano olondi waliwo abandi ku Basoga bonna abongeire ng'okumerera emisumaali nga bakuba nti President Museveni ali kuyiiya ayo bunnanfuusi n'Abasoga obutateekateeka kiyoti nesiri kuviiranga ku Busoga obutakulankulana. Mama byemwogere byonna birungi, but they don't change the status of education in Busoga. The game changer is for us to remodel education for the 21st century. Gano tukubewo blanka ebyalema byakola ki ebyo tubitumire tuje to prepare the next generation of engineers, of doctors. Justin Kasule Lumumba awandikira ekibiina kya NRM akoba bino biri kuvanga ku bunafu bw'abakulembeze abatafaayo kuteekerateekera Busoga bwe babanga bali kwogera n'omukulembeze w'eiwanga. Abakulembeze ba Busoga concentration span mu workshops nga bana ya program and what not, but amamu dakiika ibiri nga bafuluma kujja kola bindi. Nimwe abali fuluma kujja mu buloji, nimwe abali fuluma kulumuka kujja kubona baana, nimwe abali fuluma kulumuka kwirayo mu byalo mujja munigina mu kifo ky'okutyamu okuplanningira abanigina betuli kulumuka okujja okola ki okubona. Wazira Speaker wa Parliament ku nsonga eno alina amagezi gaweera Abasoga obuli okubanda n'okwiza eby'obugagga byaibwe. Nga ndikwenda okusaba Abasoga mu kifo ky'okukyawa university. Let us demand ekabale eriyo university ya government, embalala eriyo university ya government, duzi esoroti eriyo university, lira eriyo university, gulu eriyo university, muni kasese. So ndikusaba tukambuwali omuvangano gwa Busoga Consortium kasookedde guvaayo okuteekerateekera Busoga bakuba nti we bammere balinga abatuusaawo eibula nga butisaawo eno bamaze okubaga ekiwandiiko ekirimu emingo 9 omuli ebyendegeresa, ebyobulamu, ebyentambula, okutumbula ebyenfuna n'ebindi kye bakuba nti bali kuteekateeka okwanda amaiso ag'omukulembeze w'eiwanga basobole okubanda nga Busoga okubaako n'ebyo bye bafuna. Ninze Samo MWESIGWA